Kirikita baganda bange, oh yeah. Ene ennyonyi gy'olaba tuli ku kisaawe Ntebe. Essaawa zibadde 9 ez'okumakya ga leero era nga n'eddakiika zaakayitako 45. Omubiri gwa Keith Mwakanizi ne gukomezebwawo mu ggwanga Uganda okuyita ku nnyonyi ya Turkish Airlines era yeeyo nga gutuuka ku kisaawe eky'Entebbe wano mu ggwanga erya Uganda. Ab'enganda abako n'emikwano babadde baweddeyo nga bali ku kisaawe Entebbe okwaniriza olw'okufuna omubiri gw'omuntu waabwe Kenneth Mwakanizi. Ono abadde akola mu woofiisi ya Ssaabaminisita Nabbanja. Faith Mwakanizi yagenda oba yafulumizibwa emitala w'amaya ebweru w'eggwanga n'atwalibwa ebweru okujjanjabibwa ekirwadde ekyali kimuluma, okujjanjabibwa ekirwadde ekyali kimumazeeko emirembe, ekirwadde ekyali kimubala embiriizi. Era bwe yagenda ng'abalala gavumenti ya kuno bwe bagenda ebweru munnange nga basinga tebadda. Ne Kenneth Mwakanizi takomyewo ng'atambula, eyagenda ng'ayimiridde ng'atudde, akomyewo nga yeebase era olutuusiddwa mu ggwanga Uganda ng'ayita ku nnyonyi ya Turkish Airlines essaawa 9 n'eddakiika 45 ez'okumakya. Omubiri gwe ne guyingira mu ggwanga Uganda era ebitiibwa bwe bityo bwe bibadde ng'abako ab'emikwano n'eŋŋanda balindiridde omubiri gwe. Bwe gutyo ne gutambuzibwa mpola mpola okuva awo ku kisaawe eky'Entebbe we gutuukidde ne bagutambuza mpola mpola okutuusa ewaka we gy'abadde abeera era oluggiddwa ewaka we ne gutwalibwa mu funeral home okutereezebwa. Oluggiddwa mu funeral home ne bagutwala mpaka ku kisaawe e Kololo era nga ku kisaawe e Kololo ye wagenda okuba okusabira n'okuŋŋaana nga okw'ababedde mu gavumenti ya Yoseeri okukubako eriiso evvannyuma. Faith Mwakanizi yabadde nnyo mu skando ez'enjawulo, skando ez'emaanyi mu ggwanga lya Uganda ezibadde ez'okubba ensimbi, naye nga bw'omanyi gavumenti ya Yoseeri abantu be abamanyi ne bwe babba tafaayo kubanga babba bonna, ne bwe babba tanyega kubanga ensimbi bagabana bonna, ate nga bonna ba ludda lumu, bonna ba kika kimu, bonna ba nnyumba emu. Kitegeeza babba bazza mu nnyumba yaabwe, babba beddiza, babba beegaggawaza, babba beetereeza, babba bateeka mu nsawo zaabwe. So tebafaayo ku bannayuganda abatulugunyizibwa ababbibwa era bwe batuuka okujjanjabwa ng'ebirwadde bibakutte tebazimba malwaliro, tebazimba wa kujjanjabibwa. Endwadde zaabwe tezijjanjabibwa Uganda kubanga baagaana okuzimba amalwaliro. Basalawo ne bagenda emitala w'amayanja gye baba bajjanjabibwa kubanga yo beesiga amalwaliro agaayo. Ag'e Uganda tebageesiga kubanga nabo bakimanyi tebagafaako, tebagateekamu ddagala, tebasasula basawo, tebagateekamu byuma bigwanidde okusobola okujjanjaba abantu okuwona obulungi. N'olwekyo kye bakola kiri kimu, kugenda bweru mitala w'amayanja ne bajjanjabibwa eyo. Wano e Uganda tebeesigawo lwa nsonga amalwaliro g'abalema okukola. Kati nno kino kyongera okuba ekyokulabirako nti bano abasajja tebafa ku ggwanga lyaffe. Bano abasajja tebatwagala, tebaagala Uganda, balina ensi yaabwe gye baava. Uganda tebakwatako, baliwo okugiryamu buli kubanga n'okuzimba eddwaliro mwe banajjanjabibwa bo kennyini endwadde nga zibasimbye tekibakwatako era tebakyetaaga, tebakyegoda. At least boonoona ensimbi ne bagaana okuzimba amalwaliro ne bazibba ne bazimbamu ebiraalo by'ente naye nga tebazimbyemu malwaliro. Bwe batuuka okulwala
ne batunda ku nte zaabwe ne bakwata ku ssente z'omuwi w'omusolo ne bagenda eyo emitala w'amayanja okujjanjabibwa era bwe bafiirayo ne bakomawo ne baziikibwa mu bitiibwa nga bakozesa ensimbi z'omuwi w'omusolo naye nga baagaana okuzimba amalwaliro we banajjanjabibwa. Eyo nno ye Uganda mwe tuli kati wowulirira bino. Omubiri gwa Faith Mwakanizi gugenda kusabibwa mu mmisa entongole wali ku Kisawe e Kololo.